wali abantu nga basiika chapati naye nga balina profit esinga abantu abalina rentals. Ekyo badde okimanyi? Wali abantu nga basiika chapati nga bizinesi ya kusiika chapati na bitumbuwa naye nga alina amagoba profit okusinga omuntu alina lodge oba rental, kubanga profit eva mu sales. So bw'oba toyina sales ogenda bonaabona ne profit. Lodge ziyinza okubeera ennungi because of the time element, kubanga rental zisaba sente after 30 days. Kyokka ate lodge esaba sente mu eyo period yennyini. Bagamba n'okugamba short, long, olufuludde biki oyo yena gundi bw'atyo. So olw'okubanga lodge business model yaayo ya kumanaginga time n'ekozesa time bulungi, lodge eyinza okuleeta more sales. Rental challenge gye nnina nazo nti zikozesa bubi time, zo zirinda 30 days. But the challenge is bw'oyingira lodge oba otandise okunoonya ekintu okukikola nga business, teweerabira nti rental olumala okuzimba amayumba abantu ne bagayingira osobola okuddayo ewaka ne babeera nga ssente bazissa ku akawunti. That's an investment. Naye lodge tosobola gikola bwotyo. Lodge is a business. Lodging is a business. Kubanga oyina welcoming a customer, oyina obeera ne customer care, oyina okebera oba toyekola, oyina okumubuuza oba anaabeera mu short oba longo, oyina okebera oba sapatu weeziri, tawulo bazoozezza, music kwali, eno faani yamuno tekola, ekitanda kyenyeenya nnyo. That is it. So management eyo eya lodge eyawukana nnyo ne management ya rental. Nti yo ya buli kadde omuntu olina okufuba okulaba ayingidde. Omuntu asobola okubeera n'ennyumba z'abapangisa. Ati nga wano waliwo ennyumba z'abapangisa zennina naye abapangisa tebandabanga nako. Tebampuliranga nako. Ndowooza erinnya lyange baliraba wansi ku ndagaano. Tebandabanga nako. Tekyetaagisa kubeera nga ŋŋendayo era nina gwe nsindikayo. So it's a different ball game. Naye bw'ogamba nti ogenda kumanaginga lodge, olina okubeerawo ndowooza ne kamera, olina okubeerawo ne kanyama, olina okubeerawo mulimu munene nnyo. So lodge esobola okulabika nga eyinza okuleeta ssente nnyingi naye kiggwayo nga kigendedde mu management. How you will manage the money. Kubanga kati okimanyi bulungi nti bwe tuyingira mu lodge tuli wakati wa bulungi na bubi. Mulimu abantu ababeera banoonya nga bazze kwebaka normally, nga bw'olaba nti Yesu leero lwe bamuzadde, naye Yesu ekyamuzaalisa mu kiyumba ky'ente bazadde be banoonya lodge. Lumu nina omwami namugamba, musajja gwe lwaki okola bizinensi ya lodge ng'okimanyi nti eyo bizinensi ya bwenzi? Nampa answer esinga n'agasebo, okimanyi nti Yesu yennyini okumuzaala bazadde be banoonya lodge ne zibula, kwe kuzaalira Yesu mu kiyumba ky'ente. So saagala otye kukola lodge nga olowooza nti zijja baza bwenzi. Lodge waliwo abantu abali mu ginoonya genuinely, ng'abadde agenda oli n'amukubira n'amugala tojja leero jangu enkya, oba emmotoka n'efiira ku kkubo, oba n'alwalira mu kitundu, oba n'abeera nga Yesu nga balina okumuzaala naye nga balina muzaala nga bamukwese ne banoonya lodge n'ebula. So oli wakati wa kukola bulungi na kukola bubi. Of course waliyo abantu abalala bajja okujja bagikozesa ebirala. Abaagala na bennyini basobola okujja ne basula mu lodge ng'ewaka wabatami, kyokka ate n'abenzi basobola okujja. Kati igwe akoze lodge, you are not promoting buseegu, you are not promoting actually business eyo ndowooza nsobola ogirambulirako bwentyo nti bw'ogamba nti nno okudiiringa mu bizinensi ya lodge obeera odiirinze mu buseegu na bwamalaaya biki,
then kitegeeza buli omu ali mu business ya buseegu na bwa malaaya, kubanga malaaya agenda kujjira ku booda then nowa booda tumunenye. Lwaki booda yamuleese? Malaaya omuntu gwagenda okwebaka naye ajja kujjira mu Uber oba special, then ne special etambuza bamalaaya nayo tugiwere. Malaaya akozesa makeup, malaaya akozesa wig, kampani etunda wig ngeziguza bamalaaya nayo tulina ogigamba lwaki oguza bamalaaya, ndowooza olaba ekiddayo. So abantu abazimba loogi babonyebonye nnyo nga abantu babanyigiriza nnyo ne bagaa mu promotinga buseegu business ya buseegu. Buli omu wootudde oli ku line ey'obulungi n'obubi, so kisinzira engeri gy'oteekawo controls. Naye kyembadde nja okugamba nti bw'oba otaddewo lodging, manya nti omulimu munene nnyo than actually you think. Abo abaana b'okozesa ssente bayinza ozikubbako bw'oba tolina control systems. You must run it as a business if you want to gain. Julius Chizitagamba, hi Mr. Newton, is it possible to get me a land title if I buy land from you, if I don't have a national ID? Thanks for the show. Boba toina national ID, kankwe inbox yango ojja kujja twogere nkubulire ekiyinza okukolebwa. Kubanga all we need is to showcase that you are a Ugandan. Kubanga etteeka lya Uganda likkiriza bannayuganda bokka to own land. Etteeka lyaffe terikkiriza bagwira to own private mile land. So Julius Kizito 0706 582 868. Naye ebiro bino siri mu kuddamu bantu ku masimu kubanga ndi mu kwetegekera bigezo. Ekyo kyenyinza okukugamba nti ebigezo byange bwe binaggwa mu third week of January. Ebigezo bwe binaaba biwedde nja kuba nsobola okuhandolinga ensonga z'abantu bonna abanneetaaga. Currently ndi busy mu kigezo era bw'olaba sikuzeemu sinti n'akasajja keematira kubanga baakawadde Dolce and Gabbana. Si kubanga bampadde D&G. Si kubanga omukyala yansuddemu wano olumbe lwa mini focus. Si kubanga omukyala yansuddemu, omukyala Mariam Nagujja yansuddemu essaawa. Kale mmwe essaawa muziyitako. Naye nga mubeera wano ne musoma ne muyiga. Bangi ku mmwe mbayigiriza saving naye mwagala nga nnina ndowooza essaawa nga 2 oba 3. So nga ate professor yandibadde n'essaawa nga 15. Saawa 20. Perfume 7. Bye mulina okundekera neegulire mamotoka. Professor ajja kwegulira emmotoka, professor ajja kwegulira ennyumba, professor ajja kwegulira n'ebino. Saawa n'ogiyitako. Oli mukundaba oli Germany n'oyita mu moolo nga nakuyigiriza bwe batereka akasente n'oterekera ddala miliyoni ne miliyoni. Ensi ejja kusasula bulala. Ensi obeera togisasudde shuwale. Omanyi sente z'abantu ze tuwonyezza. Abantu tuwonyezza obugagga baabwe. Abantu ebyokugaggawala baali babivaako nga bagamba obugagga tebusoboka, ne tukyusa ebirowoozo byabwe ne bagaggawala. Okitegeera? Naye bayita ku byakabi. Akawoowo n'akalamuza n'akategeera n'ayita kawoowo. Abasajja ne bandeetera ebintu bino. Ate ofuba olaba bw'oba okindeetera ng'ojja nakyo mu nnyonyi kitu. Wangi mama? I love you. Olina ofuba olaba nti bw'oba ojja otuula mu mutto guno nekyoleeta ne kituula awo. Topakira bintu byoleetera professor ne bibeera migugu. Migugu gyengatte migugu. Saati ya professor tuula mu mutto guno. Gamba airline ekuwa omuto omugazi, saati ya professor biri mu mutto. Professor ayina obeera mu saati nga yazze etudde mu nnyonyi. Ne bwe kiba kikopo, ne bwaba wayini, ne bwe kiba ki. Josh Champ abuuza, Professor, what's your take on building a home first before business?
for those on Cheyo. Ekyo nali nakigaana nagaana abantu okusooka okuzimba amaka nga tebannakola business oba nga tebannatereeza byanfuna nenkuwa backup yakyo nga kiri mu Proverbs 24:27 ng'omugezi ennyo Sulemaani agamba nti sooka otereeza ennyingiza y'ebyenfuna oluvannyuma olyoka ogenda ozimba amaka. Nenkugamba n'okugamba nti tossa ssente mu tulo nga tonnakola ssente nga oli mu tulo. Toteeka ssente mu tulo nti ozimbye ennyumba weebake nga tonnassa ssente ng'oli mu tulo. Ennyumba tujja zizimba naye tujja zizimbira ebbanga kati nze ennyumba eyange ngizimbidde emyaka 5 full years. Mwegyo emyaka emirala mbadde mpangisa ng'ate era ndi road. Okitegeera nti nali nazimba ez'abapangisa naye ng'ate bwe nzimba n'eno project naye ng'ate bwe mpangisa. So okubeera obupangisa si kibi naye abantu tebakitegeera. Ate njagala okukakasa olunaku olwaleero nti tebakulimba nti waliwo atasasula rent. Ffenna tusasula rent. Abazimba ennyumba bo enjawulo gye balina rent bamusasula mu advance naye nga nabo bali mu kusasula rent. Nkuwa ekyokulabirako. Senga ogenda n'ogamba nti kati ngeri gye tubadde tusula tugambe Ntinda n'ogamba nti ojja kufuna apartment nga yakakadde kalamba buli mwezi. Omwaka kitegeeza nti obeera ogenda sasula miliyoni 12. Obeera ogenda sasula miliyoni 12 omwaka mu rent. Bw'obeerayo emyaka 5 times 5 years oba osasudde miliyoni 6. Okitegedde. Naye ky'olina okumanya nti abantu bajja ne bagamba nti nze kaŋŋende nzimbe, which should actually also be okay. Bw'oba ky'oyagadde ojja genda ozimbe naye ennyumba yo tejja kuggwera mu miliyoni 6. Ebintu bibiri bye tulina okwawula bwe tujjira ekirowoozo ky'okuzimba. Wawo kye bayita shelter ne house. Bw'oba oyagala kuzimba shelter eyo eyinza oba ennyangu kubanga weetaaga just kisenge eddiiro ne basereka. Naye kasita ogamba nti kwotandike okuzimba ennyumba gye bayita ennyumba eyiyo, ennyumba gye bayita eyiyo eyinza n'okwavuwaza. Kubanga bw'otandika okuzimba ennyumba eyiyo ebya ssente bigwa wali ebbali. Financial literacy, financial intelligence yenna agwa wali ebbali. Emotions oba ebirowoozo by'omu mutima ne bikwambala paka ennyumba lwekwavuwaza. Gamba ntya nti eno ennyumba mwensula bwe nali njagala okugamba nti gyenzimba, mugenda ne mutandika okunoonya ebintu bya finishing. Wano Laavu ajja kunjulira. Laavu, twamala essaawa mmeka ku mataala? Twayingira edduuka eritunda amataala twaliyingira ssaawa 5. Bajja kunjulira, ojja genda ku Kinti obuuze Buteraba yabadde wano, bajja ku Buteraba yaliwo. Twayingira ssaawa 5 twafuluma ssaawa 1. Oyinza okukikkiriza ekyo? Kubanga twali tugula byaffe ebyenju yaffe. Buli lw'obeera ng'oli mu kuzimba kikyo ebyamagezi g'ensimbi birina engeri gye bituula wali ku kameeme. Mu mutto ogukutte steeringi emotions ze zibeeramu. Buli ttaala gy'olaba oba olaba erina kyebulamu paka lw'ogamba eno ettaala gye njagala. Ogenda okubuuza ssente zaayo nga nnyingi. Kyova olaba ennyumba esobola okwavuwaza. Naddala mwe abaagala okuzimba ennyumba zammwe. Ennyumba tekumanyi yakwavuwaza dda. Abasiba tayiro bakulaga tayiro ne bakulaga tayiro ne bakulaga tayiro ne bakulaga tayiro ne lwakuba kikyo tayiro ey'ebbeeyi layisi oyinza obutagirowoozaako n'ogamba eri gye njagala. Ogenda okubuuza ebbeeyi ng'ewa ewalabanya waletiyo. Kyova olaba ekyo kyetaaga kukola luvannyuma ng'oli bbingwa wa mabingwa. Banyiga calculator pa ne bandaga lisiiti konze ebyo bye twagala muteeke eyo.
okitegera. So sooka otereze ensimbizo kyolina okufuba okulaba kyolina okukolerawo maybe kwe kugula ettaka. Bw'oba owulira olina gy'oyagala okuzimba nga waliwo ekifo ky'owulira ky'oyagala, fuba olaba at least ettaka lyayo ly'olifunye osirike. Okuzimba kujja mu maaso, naye ng'ettaka olifunye kuba ettaka lyo teririnda. Ettaka teririnda. So bw'oba olina ng'oga nti eyo gye nandiyagadde okuzimba amaka gange, funa ettaka lyayo then osirike otandika okukola bino ebirala. Kati ojje ennyumba twasima wano omusingi, tumala osima omusingi ne tukola ebirala, ne tusitula structure teri atugoba ng'otugoba otutwalawa ne tujja buli kimu tukikola ku peesi yaffe, buli kimu ku peesi yaffe. So ndowooza ekyo kitegedde Uncle Josh. Okuzimba kujja luvannyuma, naye gy'oyagala okuzimba tufube okulaba nti ettaka lyayo tuliyina. Alex Mugabe atuuse mu kibiina. Usman Basemakula agamba, I have raised this question to help our youth understand more about rental topic. Most of those kucheo is what they consider more than the risky businesses that can bring money, which will definitely bring wealth. Yes, Ochirambulude bulungi. Henry Chisula abuuza, cash flow income from rentals and buying land for capital gains, which is better? Cash flow income from rentals and buying land for capital gains, which is better? Abantu bulijjo mbagamba nti okugula ettaka tekiina siraba akyesimbamu. Kankubuulire lwaki. Nti bw'ogula ettaka n'olizimbamu rentals, nze ne ngamba sigenda kuzimba rentals kati, kambeere nga nkuŋŋaanya ttaka. Tugenda okuyisaawo emyaka 5. Teriiyo muntu wano tewaliwo wano landlord mu Uganda nga yali adabulinze rent w'emyaka 5. Naddala rent w'enju zino ezifuna. Toyinza gamba nti nazimba ennyumba zino z'abapangisa nga ziri ku $40,000. Bwe wayiseewo emyaka 5, ennyumba za $800 oba kakadde. Rent si bwatyo bw'alinnya. Rent ava kwana, omwaka ogujja ne babassa 45, omwaka ogujja ne babassa 52, omwaka ogujja ne bagamba 60, omwaka ogujja ne bagamba 64, omwaka ogujja ne bagamba 7. Rent agenda okuva 4 paka 7 nga wayiseewo emyaka nga 7. Naye ettaka si bwerito, ettaka tebaligerera. Ettaka ogula poloti leero $10,000,000. Neighbor n'asitula kalina n'ayagala okugaziwa ng'agaziirawo. N'omugabo bw'aba ayagala okugaziirawo oyagala obukadde 3. Mu mwaka ogwo oyongeddemu $2,000,000. Kati owa rento owa rento ekyo takisobola. Labba bandi y'owa rento tegaziwa. Oba okitegera kyegamba. Kyovula mbagamba mutuule mu bino ebibiina naye temutuula mu bibiina, mutuula bwe musasasala mukima amazzi, bwe mugenda mu toyite muvaayo mulwayo mu kufuka mulwayo. Ninga we wali amagezi g'obugagga. We wali amagezi g'obugagga.